ekyo kyana kyamulamu kyagwa eddalu tokindeetera tongamba kyana kye kyagwa eddalu ekyo kyana ky'omukabira kikyabadde kibyogera. Yes, yafulumiza Gundi alalukire eyo naye tatusumba. No, yagambye agenda kumuloga leero mugenda kakasa lwe mujja okutegera nti byayogera. Mu bantu abajjonkera oyo omwana okutuuka okubeera kati kyaliko kati Alex Mukulu awezaako vidiyo 10. Anti yagambye ye Gundi yejawa nti bana abalala balowooza content kati ono yayogedde ng'abijja ku mutima gwagenda okusooka ologa mutegere nti neddogo gyerira ate asobola ologa omuntu era nagaa ina short period of time ngera kulaba ebizibu nga bituuka ku Alex Mukulu asooka aloga abantu beerabira ebibi byazaakola naye ekyo kyokugamba nti yagwa eddalu kimenyewo alalukire eyo talina makulu naawe. Tuli ku that truth media nze editinga story anti kyegamba waliwo ebintu byenjagala olaba ebiseera ebisinga waliwo ebintu byembasagala tubuuse maaso batuwa ekitiibwa kati olaba Dias final team wini wa mami naye kasoke nyanjula ekyo tuli ku that truth media go subscribe like follow olunaku olwaleero we yet in another edition with Musa Musa wakuma omuliro wiki wane ewedde naye omuliro thank God gwatuukayo nona baategeera nti waliwo abantu abamu abatazanyirwako and I'm happy some of them omusajja batanze nomuwa recognition tubaddewo ennaku nga Junior amanyi tafa Musta naye nga tamuwa recognition kati firimu zafulumya kati amuwa recognition and I'm happy for that. Kikyansanyusiza Abannayuganda baba bamanyi most of the time naye nga baagala okwefuula nti tebamanyi baba beetaaga kusooka kupushinga okubalaga Abannayuganda nabo baakukaka ekituufu baba bakimanyira nga balaba tafa Mustafa amaanyi ge babadde bagamanyi era nga bamulaba naye nga just ndoza oba beetaaga oba kukola ki nze ng'ovudde ku kyamaanyi abatugaga nti watabu wabiki kati ate nze ntunuulira nnyo ekintu kyakola mu ghetto ate nze ge gamaanyi genjogera kituufu naye waliwo abamu abadde bamumanyidde balowooza amaanyi gakubagana olwokuba bamulaba ku arena mu bikonde ate ebyokubagana byasooka amaanyi gaalaze mu ghetto mu kugabirira abaana yes kuba ndoza fimu jasinze omugirira omu wa recognition ya Blood Brothers yabadde yabakibanda kubagana nga ye ya Macquarie badi whatever badi bichi ya Macquarie mpya okay kale anyway tuli ku that truth media go subscribe follow ndine Musa buza ku bantu zina bantu bembu abuza ku bantu abantu sibabuza abantu bayine bizibu byabo abantu baveeku anti mubalungamye mubabu ekyobola okukakanya ebizibu by'abantu so okukakanya ebizibu by'abantu kiri ekintu kimu kyokka nkikugamba buli lunaku singa essuubi lyabwe lituuka ne balirabako tebatuuka ku eri ensi ensuubize gye basuubira abo ebizibu ebijja kukakanira bajja kubanga kati olaba Kafeera ino limba lwe yayimba n'agamba nti time ejja kutuuka nga mumbuuzaako si kyabisobola nga mbaanukula ng'abisoma mu bitabo okitegeera nti time ejja tutuuka nti nga yeekaddiidde oba nga abantu abavuddeko okusinziira ku bye bamukoze ng'olire wajja n'amugamba mutya nno like ngaddamu mu mbeera nti tasobola bulimi terusituka byayanukula alinga zoso bisoma samweya mu bitabo okubiddamu so kati ensi weeri Abannayuganda abamu nti osobola omubuuzaako naye nga n'engeri anoonya ekyokuddamu kuba embuuza yaffe ebuuza wasiibye otya wasuze otya oli otya kati tosobola kubuuza muntu nti ali atya nga teyalidde Isegedde yasuze enjala n'ate omubuuza ali atya oba tomanyi naye yakuddemu atya kuba naye abakimanyi embeera naawe ogikola ki ogiraba anti ogiraba naye ate simanyi kiri beyond my eyes nti bw'obeera ewaka tewalidde ekyo mba sikimanyi gwe manya kati Abannayuganda ennamba esinga estrugglinga nnyo ofuna ekyokulya ekituufu ebitundu 7.5 kituufu naawe omaze naku 2 tolyokedde kulya yakacapati ogenda kuddamu kulya dde nze obulamu Katonda alina engeri bayuti gye yatutegondezaamu mu bulamu just lwakuba ne kati ennaku zino chapati zaffe ziri nyeemu zigenze mu lwasa naye tubadde ssebo tutambula fiiti kituufu chapati zaffe zibaawo anyway Gundi walabye eno wiki gye tubaddemu
yoba gye tulimu weekend yonna okugiyitamu givaamu entalo nyingi zabadde zeekumyemu. Nalabye omukulu Alex Mukulu sooka otandikira ebigambo bya Alex Mukulu bye yayogedde. Alex Mukulu alabika si musanyufu na bintu ebigenda mala ate ayogera kaatu alina bwe yatuse n'agamba interviewer okwetiitiriza okwo kwe muliko kwe kusinza okuleetera ensi eno obuzibu. Anti Alex Mukulu yawadde ensonga ze nga mu kuwa ensonga ze tayagala kubeera ng'ayagala kulimba. Yabadde yawa ensonga ze ng'akulaga nti nze njagala kuwa mazima. N'akugamba ekisookera ddala mu byonna byonna ensonga gye yatukulemberezezza enkulu era nze njigamba nnyo abantu nti baleme kutubuzaabuza kuva ku kyaffe olw'ensonga mbu oli ajja kugamba tuli mu tribalism. Kyamunyiizizza nnyo okitegeera era n'anyiiga nnyo ku bakulu bano nti ye ensonga ye gye yawadde Alex Mukulu ye yagambye n'agamba nti nze oli ajja kira ku makyagambe lwaki Alex Mukulu awagira Kyagulanyi kinkakatako nze Alex Mukulu wamu n'Abaganda bonna muwagira lwa nsonga Abaganda mwagala Federo. Kyagulanyi musajja muki Muganda which means nti waba atuddeko kyangu nnyo okutulwaki tuddiza Federo yaffe nga Buganda Obwakabaka naye bwennyinnyini bwavaamu kitegeera kuba naye kingdom gyakola ki ate era ye Buganda wa Kabaka okitegedde kakati n'amala naawe ensonga endala n'agamba ensonga endala ng'ogyeko kuba nti ajja kunziza Federo ekirala Muganda nange ndi muki Muganda ng'olaba ensonga ze naye kati bali balina engeri gye bakidrivinga politically ne bakulaga mbu waliwo tribalism waliwo obususuzi naye kati tebuliiwo amazima gaba mazima kibanga diaspora nakera ku makya n'oŋŋamba nze njagala taata wange yanzaala oli n'agamba nti olina okwagala ne bataata abalala natera owo olina omusoosowaza kuba wo si nti abataata abalala bo babodde oba bafudde nti si bataata n'olina osoosowazaani kitaawo owuwo kati kyekyo nti Kyagulanyi alina osoosowazibwa nti lwa nsonga nti musajja Muganda buli Muganda alina omusoosowaza n'okumugulumiza n'okumusapootinga mu mbeera yonna eyeetaagisa okumukola ki okumusapootinga oba omukwatirako okulaba ng'asobola okutuukiriza ekirooto kye eky'okukyusa gavumenti eyo kitegeera kati abantu abasinga okuviirawo ddala ku pulezenta eyabadde alina Alex Mukulu batiitiira abamu batya kubagoba ku TV abamu nenga nabo amazima bagakola ki bagalaba kati Alex Mukulu yasazeewo abeere mwerufu n'annyonnyola ate naawe n'ensonga ze endala n'agamba nze sobola kubeera ku ludda lwa muntu akedde ku makya ng'ali ebigambo bye okuva lwe yatuwamba paka kati yabawamba genda mu maaso kuba kati ekiraga nti obuwambe bujjira kuba nti no constitution ezeemenyebwa bingi ebibadde bimutangira okubaako w'alina okukuma naye nnyinnyini ebigambo bye n'abikola ki n'abirya naga guno omulundi gwokka gwe nzija n'ayongera omulala wano wenkoma n'ayongera ekirala so nti ye akulaze nti tali willing kutambula na muntu asobola kubeera nga ali ebigambo bye yekkiriranya tayimirira ku ekyo kyabaakoze ki kyabaayogedde so ye n'akuwa ensonga ze ezitegeerekeka nga teziri mubane kino kyo naye nnyongera okukyogera nze tetugenda kukya ku makya nga nze Ssemanda nga ne kuwagira Ssentamu tekijja kusoboka ebbanga lyonna ngenda kubeera ku sayidi ya Ssentamu oba ebbanga lyonna ngenda kubeera ku sayidi y'Omuganda yenna azonga azi Muganda ng'era kyakola kiyamba Uganda enjeno omanyi n'abalimu engalo empanvu nabo tubawagire abantu abasinga kye batamanyi tetulina bukakafu bulungi naye nze nsuubira n'okuba nti Uganda yava mu Buganda oba kale Buganda yava mu Uganda naye obiraba nti Uganda ne Buganda byo bizze bikulaga nti bitambulira wamu kye mbadde nkubuuza n'abalina engalo empanvu nabo tubawagire nze nkugambye bwe nti bwe kijja nga ddala oli mu mbeera yakununula Uganda ng'ensi mu ngeri yonna yonna gy'ojjamu naye nga yakununula Uganda kujijja mu bakenuzi mbeera ku sayidi yo wabula ate naye bw'oba ozze kukenula Uganda so akuba ku sayidi yo oba oli Muganda oba toli kati awo nkutegedde so kati ye Alex Mukulu ensonga ye yabadde etegeerekeka yawadde ensonga zaawo n'alaga kuba yagambye etandika okumenya abakulembeze abeesimbyewo kubaade bamubuuza ne basookera ku President Museveni yakutte akatayimbwa n'akwata omusumeeni n'akwata emisumaali n'atandika okuba bwati nga bw'asala bw'akuba bw'afootola oli omusajja yagaze mugirako kati ababadde mu studio kuba kati ffe abamanyi ebya TV ekintu okiraba wawulidde akabiipu baali bagamba president omusajja ayitawo kakoze tiiti
simanyi oba mwakawulidde nga bali mu studio abali mu control room bamugamba omusajja ayitawo naye nga ne gwogamba akome ku musajja tamusobola awe oli abadde amujeyo yamugambidde ati kati bwe buzibu bwammwe mmwe omusajja kata kyalina kyakola mwekkiriranya then ne bamuleetera ani owa FDC ani Mau si Mau si Besigye ono yeesimbyewo ku luno bamuyita era n'agamba era Mugisha muntu seyagira oyo wagundi wa pipi simanyi biki anti kati nze obuzibu bwe ninaye nze manyiyo omuntu omu w'ekibiina Mukama Katonda manyi Robert Kyagulanyi Ssentamu omanyi kye yamukoze yagambye kati abantu abamu batumye na bwerere kati wulira erinnya lye kati yabadde akyamutuga ne bamugjayo mangu ne bamuleetera Robert n'agamba nti no Robert ekisooka mwana muto akyasobola okugaidingibwa nti ye time mwali akyasobola okugololwa kakyali mu mamera naga kati ate oli mugenda mugolola kutya nga buli kimu ekikye obudde bwamuyitako ani kati jukira kati olaba akakyamama wuliriza lwakuba ndino kati mu ebigambo ekigambo kyeyogere tekina njawulo na lugero lugamba nti akakyamamamera okakola kamenye kabumenya nti oli omusajja age gyalimu yakyamamamera katolide yamala okumera kati bw'onaalwana okumugolola agenda menyeka buki so kati nemwenze mbewunya nobewunya kati abantu bakoze ebintu ebyewunyisa mu nsi muno kiva omusajja otaagala kuwulira bintu era wawonesha endala gye yaliko ne bamugamba amuwagira n'agamba nnyo obutwa bw'emmese n'enfa era TVM kitegeera nti ye ng'alabira ddala bamugamba yinza nnyo obutwa bw'emmese n'enfa gwakiri n'amanya nti kati ekyo kivudde mu kifo ky'omuteekako ekibi kaave wakola ki omuteekako ekibi ati kati jjukira waliwo ekintu kye bakuteekako kaddaasi kankubuuza okimanyi nti n'omulimu abantu ng'okumugamba nti yassa omuntu asobola okwetta ate ye ya kiba kinene nnyo kitegeera naye nga tewala bali baba bakimanyi naye nga waliwo oli ate amutta n'agenda n'asaba akanyama nga yamusazeesaze yamutemyetemye ate n'asaba era ennyama n'alya akanyama n'atafuna mutima nti wandi nga tekiriimu yadde ensonga oba kitegeera kati mulimu abantu nga bo okumuteekako ekibi oba okumugamba nti yabbye oba yakubye omuntu oba yasse nga alaba omutaddeko ekintu ekinene nnyo so kati mulimu ebintu ebimu abantu bye boogera mu mbeera y'okwagala okusaaga naye nga abantu abalala bo alabira ddala tuli mukyogera ku TV ayina abantu abamukkiririzaamu abamugoberera ayina abaana ayina abazzukulu kyokka omumaliramu essuubi awo n'abamulaba balowooze nti kituufu jjajja waabwe oba taata waabwe nti ddala bwe kityo bwe kiri nti endowooza yensaamusaamu kitegeera so ebiseera ebisinga abantu abamu balina okulowooza nti ono kyabadde annyonnyola ku Kyagulanyi yagambye ayina isooka akyali muto asobola okugololwa ayina abantu abamugoberera kyo tukkirize nti abantu abalina ayina numbers n'ekyokuli n'agamba yeewuunya abaganda banne abandi badde ate bamugololera ekkubo ng'ate be bamulwanyisa teekayo amagulu kuba nawulidde basaalirwa wamulabye bintu byabasaalirwa nemwe lwakwandiro temugoberera amannya gano ge batuuma abantu amannya makulu nnyo lwakuba mwe temukiwa birowoozo naye nga amannya ge batuuma abantu n'abazadde abatuuma amannya makulu nze nalina mukwano gwange edda nga tuli bato bali bamuyita bizibu simanyi kye yali yeddira twali bato nali muto oba emyaka nga 10 kati bizibu baba bagenda mu katale naye yali ansinga kukulu baba bagenda mu katale alinnya emmotoka etwala ebintu mu katale bagenda mu katale ne maama we bizibu n'alinnya ku mmotoka waggulu baba bagenda ettabi ly'omuti ne limukuba n'ava ku mmotoka tekisesa kuba yafa byenkugaa bya ddala si byaku kitegeera n'agwa wansi n'afa ne bamujjanjabako n'amala n'akola ki n'afa kakati erinnya basaalirwa okitegedde muntu aba wansaalwa nti ye buli kyalaba basaali ye n'abanna abalala abasaalirwa baba bansaalwa buli walaba omuntu yenna succeedinga aba alina omuteekako ki ensaalwa emukwata ensaalwa oba kitegeera kati mulimu abantu nga balina amannya gaabwe naye nga amannya ago gakumanya amannya gano ge batuuma abantu kitegeera kati nina ne mukwano gwa era omulala ye wali wano City bamuyita Muteesaasira
naye omusajja gwe buli kyomanye ekyekisiru akikola ye teyeesaasiramuko yadde oba kitegeera nti utuuka time n'omugamba asobola okubeerawo ng'alinamu emitwalo gye nga 5 n'abukuta aguze buno awadde ono akoze ebikyawo kakana nga zimuweddeko dakiika 2 wesiramu yadde 10 mpaayo 5 ngende waka ng'abadde n'5 kati naye olw'eggulu ate abajja kugamba omugulira akakomando kalwasi oba kakabiri oba kitegeera kati n'omugana ne mwana muteesa kiwandiiki n'erudde era nze mayiza mugamba mu obuzibu buli ku linnya lyo bo teweesaasira oba tolina n'oluba okuzifuna olwana nazo abanga alina omutemu okitegeera so basaalirwa linnya lya nsaalwa naye nina ekintu kye neebuuza buli wabeerawo ekintu ekiba kigenda mu maaso tufunayo omuntu omupya naye ng'ate alaga n'atandika okuleeta ebibuuzo ebyedda kuba kati bw'otunuulira abasobola ebibuuzo bye yaleese si byakati buzibu kibalina buzibu kyabo baggayi andi kati abasajja abasinga babakulukulu bolabawo naddala abaludde mu byobufuzi si ye wajjema bwe kyoba omanya mpozi ng'oŋŋamba nti basaalirwa yakabeera mu byobufuzi emyaka 5 naye waba abadde mu byobufuzi emyaka 15 emabega abo balaba bonna babaddewo mu byobufuzi ababaddewo ebbanga lyonna nga bali awo mu kwesiruwaza bebatwala ssente bebatufumba ensaalwa yabakutte kati ensaalwa mu kubakwata kati banoonya ngeri yakufuna kasente kyobulaba baawemukidde ddala kyobulaba oli yavuddeyo n'akola ekiwandiiko n'agamba yali agenda kujja yeesimbewo oba yali agenda kubeera mabega wa gundi Munyagwa gwe ngamba omutegedde ngamba w'ebitaano anti yakoze ekiwandiiko n'alaba nga mu patizi eziriwo zonna n'abantu abazze abasobola okubeera kuba president alina kubeera wa Museveni yasooka kubeera nga yasooka n'akola gundi gagamba ajja kubeera mabega wa Munyagwa yatuuse n'amuyitamu 8 era nga bwe yakola ku nsereko okitegedde anti era kyemadaye n'okuga nti ne ku nserekera yamugamba ali mabega we n'amala n'agamba agenda kubeera wa Munyagwa bwe yatuuse n'alaba nga Munyagwa taliimu nsa kati omanyi lwaki muleese oyo muleese kimundeesezza kati kulaga nti essaawa zino abasajja abo banoonya ngeri gye babasembeza wano wali mugaati naye kyenjagala bategeeza nga balwana okugenda eri mwenale waliyo n'abasajja bano abaali abayimbi nabo baafuuka bebabufuzi enkokola zikaaba ng'ojja kwagala okusala mbogenda eri Museveni akuwe ssente Kenzo gy'ali agenda kukuba omugere agedde eri toyingira eno kuba nabo bakyali mu ntalo zaabwe eyo munda babalamu bali awo bonna so kati abasajja abo bonna baludde mu byobufuzi buli kesi ategedde nti amiddwa kaadi oba aswadde nupu yamuzuula nti aliira njuyi 2 talina sayidi ntuufu batandise okuba nti balwana ngeri gye beesonsekayo NRM babawe ssente ze batalina kye bakoleredde babeere nga babawa buwiki ssente so kati balina ebintu bye bakola n'omuntu era nze sikyabeewuunya abasajja abakulukulu ovayo batandika otontoma sisobola kubeewuunya kuba nze nakizuula kati baagala kati kasente kutwala ssente kati bazuudde nti kati tulina kulya buli kati tulina kuddawo wali ssente kuba eriyo wakyagulanyi teri ssente kuba yazijjawa ze mwagala abagabire bw'atyo si ya correcting omusolo si yakola kyo kitegeera so naye musajja wattu aba alwana bulwanyi era olaba tumusonderako ku ssente akole posta ezinatalagge gwa bikiza n'akwasaganya okuba nti alwanyira okuba nti afuna entebe naye bano abasajja politics kuva dda kiraga nti babadde nga bajja balyamu buli ssente kati Kyagulanyi gwe bagambi we balimbirako abantu ndi projekiti yaabwe yabasuuza akagaati yabakuta omukono agunyeenya ati buli kibadde mu ngalo kigenda kiwandagala kati batandise okukola ensobi ennyingi kati tebakyaswala baswaza buswaza kati bali mu kuswaza famire zaabwe kuba bo kati baawemuse tebaliiko ebyo ye kyasanga kyakola kati bo tebakyaswala wabula baswaza famire zaabwe omusajja yagambye mbu omusajja yakyuka ng'amusindikira meseji tanziramu naye ate ono pulezidenti wa Jema oyagala meseji zakusindikira nga ziddukanya kibiina kyo ekya Jema kuba gwe pulezidenti wa Jema right now wetwogera ate mu bantu Nobert be yayogera abali kuba yagamba ziri side 2 waliwo eya NRM nga n'amenya ebibiina ebirimu ne Jema yagimenyeramu kati oyagala mwogere ku kingo already Mau yatugamba muli kuki muli eno
andi kati olaba ate ne kyache nayagadde ku mawoyo maye basajja b'engulu abo nabo basajja b'engulu abo nabo ebiseera ebisinga batambulira ku facts bo amazima tajja kulaba ngo jeno ng'ozirira muzikiza kachai kamata yakulaba atodde obuzebuze abantu era bagambira agawo efe chai tumunywa naye bamamulowooza nimba mugenda kumulaba mu tenti yaffe kati jukiro ede yabakimanyi nti omukulu yabagaye mujja kutuula eno mu tenti yaffe kati yajja n'abyanja eto mubuulire ebyo kati bano bonna buli kisa ali awo ngolowooza muno mu bino byakubuzabuza ate Biden n'ekintu ekirala kati abasinga kye batamanyi bano bafuzi jukire bano abasajja abakulu kati speedi kwe tuli bo tebagiriiko tebamanyi kati ensi tuli bantu abageze nnyo ate tulabira wala kimanya Bobi Wine alina intelligence emanya nti gundi olaba Kyagulanyi oyo asookera ku makya naddira omuntu nga mulaba w'amaanyi namuganze nkutadde mune mudde eno ne mwogera ati wakyamutadde oyo bane yayitirira oyo gundi mugezigezi kwa naye nga gaye kubulwa nsonga nti basooka ne bamuwa information ekakasiza ddala evidence aliko ne footage okubeera nti kati omuntu oyo si mutuufu bakwa Kyagulanyi tasobola kubita abaleka with time mubeera nga mukiraba tasobola kukwata footage gwe bamusharingidde na bukakafu bulaga nti omusajja akolagana ne bali abantu kubibateera ku media naye yamukola bukozi bwati namugaba mutadde wabula after some time amazima gatukale gakola ki waye bwamuta amuteeka mu bbanga kati wamuteeka mu bbanga bwoba obwongo bwo tebukola nnyo kati nga bolaba Flavia kye yakola oyo kya Flavia yakola ki ati Flavia bwamala okummibwa kaadi teyava ku kibiina yasigala wamu n'ekibiina n'ekifaananyi ky'omukulembeze teyakijjaako ku DPs ne Rain yasigala okitegeera ne Rain n'esegawa kye yakoze n'ate ogenda olaba nti ate Flavia ate yakifunamu kuba kaadi yamala n'emuddira bagimuwadde kadi bagimuwa okay kwana nalabye ne Shuaman Segawa naye abantu bali bamugamba jangu independent n'avayo n'abagamba nedda si kye kyandeeta nze najja ndi ku kibiina nti mu bbanga lyonna ne Sadamani Makebe era ne gundi twali mulale mwali era twali bwe bamuwa akazindaala atumire ku bantu n'agamba Sadamani Makebe kitegeera kati nti kikulaga ki nti abavubuka abato kati ate bo bali royo singa abasajja abakulu ate abavubuka abato abali yala sinti balodimaani n'ogenda okulaba abasajja abakulu abalina abatapangisa abalina mayumba gundi we yabagambye mukole nnyo omulimu gwa Nakyewa n'abawa example n'abagamba aba Red Cross bakola mulimu gwa Nakyewa naye bagagga n'agamba n'abaleka example ey'okubiri n'abagamba mulaba abaana abo ababeera ku Kyagulanyi bwe muba mwagala okukyusa ensi eno mukole nnyo emirimu gy'obwa Nakyewa kati ng'abaana abali ku Kyagulanyi tebabina musaala naye bali ku mulimu ogwaki okitegeera ng'alinga agamba bano abasajja abakulu be yalangidde obutaagala bwabwe eyo gye mukima ssente era bigenda tuka bibeefuulire naye singa wano mukoze omulimu gwa bannakyewa ne muguluminga omuntu ono ne mutandika omugayidinga without questions mandi badde mukola ki abantu abali tugaidinzo tulaga obubi bw'omulugube ate be basinga okuba nagwo be balina omulugube abasajja abakulu abaliddeko bye baliddeko obakitegeera nti kati olaba abasajja bonna abo bolaba abalina omulugube nokurentinga tebarentinga nedda nodira abaana abali royo be baana abakyabeera mu nnyumba alandi rodi amanyi omuggalirawo babagoba mu mayumba talina business eri stable bikine ng'akulaga nti yafiira kuki ku mazima ku musajja naga nti ono omusajja kwe nina okubeera so kati wabanga abantu abakulu abali badde ab'okulabirako bagira mu kifaananyi bwekityo banaye mujja kutuleetera okugamba nti kati tuli amaye baffe batugamba nti abantu abakulu bye byokulabirako era kwe tulina okwebuuza ne mujja tulowoozesa nti yalinga nsobi emirembe gyakyuka abantu abakulu ate tebalabira ku baana abo okitegeera nti ate mulina labira kuffe kuba kati imagine abantu abali badde mulugube kuba kati gwewuunye kati olaba Flavia bamugoba ku Bukedde mwamugoba mwaba Bukedde mumala omugoba agenze mu America abaddeyo sinti ki ate n'avaayo mu America n'akomawo yaresigninga ku Bukedde mwali muteekateeka kumugoba tekimuteeka konti yagoba agamba yaresigning mwali muteekateeka kumugoba siwakanya kyoyogedde mwali muteekateeka soka ulirize kyeyakola
nasaba visa nasaba visa ya Amerika olaba ekigambo kye muteeka ku mukazi kinene nti yagobwa sinze sikyagala nganze ensonga egobeza abantu bangi asooka owulirize kyenkugamba kikino ekigambo kye muli mumuteeka niwe baba bateekateeka okugoba kati nze nyiza okuwaayo pulezidenti omu yali ku NTV nga bafulumiza n'emikono bagenda kumugoba n'akizuula n'agenda nga NBS emwagala kyeyakola n'agenda n'agamba omukozi omunanyini NBS n'amugamba omanyi kati ndi ready okukolera kati bano baagala okumugoba bateekateeka omugoba ategedde eri naafuna omulimu eno n'aresigninga oba ogyewo kiri okutambulira ku gundi yo nti wagobwa oba resigninze oba ogubakubyemu bbiri kati Flavia yaresigninga naye yaresigninga mumaze zula nti wanuuka kakati ekyo sikiwakanya naye njagala munjeko kali ka close k'okuba nti yagobwa n'agenda mu Amerika yeyo gutali musango bagenda mu Amerika buli muntu agala okubeera mu Amerika era bangi baatutte abayise mu ye era nga abatuseri n'abayambako abeereyo akole tayagala kudda mu byawano oli ayinza n'okuganza ezira Uganda nfiireyo bali mu byabufuzi biki naye yagamba ate kakomewo e Uganda n'akomawo e Uganda era n'abeera disappointed era nammibwa kaadi naye n'akulaga nti tavudde ku kibiina kati yo omuntu omukulu gwe bammye ye n'atandikirawo okuleekaana n'asomba ne banne ne bamuleekaanirako ne bavuma buli kiramu ne bavuma gwe bawadde kaadi gwe gamba kiri kyogambye nti saawa eno abakulu ate be balabira ku bato kati ffe twafuuka ebyokulabirako byabwe okubeera nti bafueko ekyokuyiga kyekiri era kiddayo ku Alex Mukulu kye yagamba nti ye tasobola kuva mu Muganda nga Muganda waliwo ekyo ekintu kyolina okubeerako n'ogamba nti naye yadde ki oba kisobola kuva mu kabaka wange bulungi kitegeera kati awo enyinga tukyali ku Alex Mukulu waliwo eyeeweza omuloga ekyo kyana kyamunamu kyagwa eddalu tokindeetera tongamba kyana kye kyagwa eddalu ekyo kyana ky'omukabira kikyabadde kibyogera yes yafulumiza bgondi alalukireeyo naye tatusumba no yagambye agenda kumuloga leero mugenda kakasa lwe mujja okutegera nti mu bantu abajjonkera oyo omwana okutuuka okubeera kati kyaliko kati Alex Mukulu awezaako vidiyo 10 anti yagambye ye gundi ejawa nti bana balala balowooza content kati ono yayogedde nga abijja ku mutima gwagenda okusooka ologa mutegere nti neddogo gyerira ate asobola ologa omuntu era nagaa ina short period of time mugera kulaba ebizibu nga bituuka ku Alex Mukulu asooka aloga abantu beerabira ebibi byazaakola naye ekyo kyokugamba nti yagwa eddalu kimenyewo alalukireeyo talina makulu naawe kati kankubuzemu ekibuuzo gwe olaba ebiseera ebisinga oyo aliyeni omulaba singa Katonda yamuyamba bataano be abaali bamwetolodde ne batamuyigiriza njaga yayiga njige aliyeni yali tanywa njaga yali akakoola kekokka aliyeni agenza ofuuka sita wano nga tanywa njaga era n'awangalira mu bwa sita okumala newe yakolera konsati ya Freedom Sitting enjaga tagikola ki taginywa n'enjaga yagiiga buyiza awo mangu bacye kyaki wama bali balanga nakakoola nga bagambye omaje nakakoola ke kalumira awo ugenga yenjaga nali naawe ng'enjaga tagikola ki taginywa naye oba kye kyamuleetera okuyiga enjaga awo oba kiki sijja kukulimba kuba sijja kugaa nti naliwo nga aga kino kye kimusanyusizza okugikola ki okuginywa n'ebiseera ebisinga waliwo ensobi ze tukola mu bulamu nabira ddala nga tozikoze ng'oli mu normal senses zo waliwo n'ebigambo bye tuwogera naye nga tobyogedde nga oli mu normal senses zo naye asobola okwogera ekigambo kyonna kati nga olaba Nobert waali kitegeera nti asobola okwogera ekigambo kyonna naye ludda oddamu kemabega nogaa naye omuntu ono bwati si bwe yali waliwo ensonga lwaki kati omuntu asobola okubeera awo naye ng'ali desperate nga ayina ebimusumbuwa biki bingi kati asobola okukola statement yonna asobola okwogera ekintu kyonna kuba ebyo nebyokugamba bwagenda kusooka kuloga Alex Mukulu yabadde ku live yabadde ku live ne Naalongo so kati ebiseera ebisinga otunulamu oluusi n'ogaa ne bambi katono omwana naye ali confused tamanyi kituufu kati namulabye alina post yasembyeyo okuteekayo nga gagamba nti ekitone ekikye teyakisuubuza ssente oluyimba lwa Kafiro b'olumanyi kati
kituufu oluyimba yalutudde mu lulungi okulutuulamu nate kyerabidde nti Kafeera ate mu kukola oluyimba abantu bali tebamujjonkera wabula waliwo few of people abaali bamuloga oba okategedde tusuza myoyo oluyimba nti baatuka time ne bamwerabiza n'abantu be nga buli kimu nga bamugamba nti oyo Walugembe Dias oyo tomumanyi oyo Desi ne guwoberanga naye ne bamulaga video nangu yono like nga ne memory bagirozo kisege atandise okugirozinga so kati ebiseera ebisinga abayimbi bedda babeeranga mu ebyo ebyeddogo nga balogangana ne bannaabwe nati non kyagenda bakola ate bali bwe balinga berogeranga mu business kati Alex Mukulu nga tonaba kumuloga si ye yakugamba nti atoddira abantu abasasula sente okulaba ate obakube omaye waliwo ebintu nga byetaaga kukozesa magezi ali skin yaddiranga ye negganga ye nga abantu abasasudde okujja omulaba ate ye negganga ye bebakwata ne bakola ki ne bakuba kati ekyo tekyetagisa kudda kwa Alex Mukulu muteekako olukongolo oba luwiraiti oba kano kachikeni n'abaana abalala ba bloga nti gwe kenyinyini gwensobi eri gwe kenyinyini waliwo otuuka n'ofuka wabulabe eri obulamu bwo kati yali skin yali wabulabe eri kaliya ye yennyini nga yalwanyisa kaliya ye ne mu butakola ki mu butamanya nti gwe tosobola kuddira muntu akwagala nnyo ate n'omukuba atuuka n'okuka mu nsawo atekeyo sente zakola ekyazikugwa ate n'omuddako n'omukuba tekisoboka gwe tosobola kubeerawo era kati oyo omuntu abadde akwagala ku sente sasula sente ze bwakukyawa kabaka weddemu bwakukyawa bagenda kukukyawa nnyo ogenda kwetegereza ku namba yonna yonna etayagala Lion Skin nga be baali basinga okumwagala okitegeera ng'ojja kusangako enamba esinga obungi nga ate baali bamwagala nnyo naye ng'obuuza ki ekyatuukawo so kati tekiri kikeerezi gw'okwetereeza kuba si buli anywa enjaga nti afuuka mulalu okitegeera so tekiba kikeerezi gwe kwetereeza obudde bukyali wabula pulling up your socks omanye ensobi z'obadde okola ozistopping obadde wabulabe eri ggwe lwakutiisatiisa abantu nakubakuba wabula embeera bwekunyigiriza osigadde era okola ekintu kyekitya kyekimu abantu botiisatiisa okukuba botiisatiisa okuloga bena otambulira mu kintu kyekimu luli era ekikozesezza ensobi era kyokyaliko so kyovulaba nti nze osaana omuleeta nempulira obusungu ng'ate omuleeta mu program lwansonga ndaba nga yalemereddwa okumanya nti ye w'obulabe eri ye nyininyini yeyerwanyisa ye yattakaliya ye nga ye teriyo gwayiga nti amulwanyisa so zawe nkugambira yeganze oyo basaga oluusi nakumuwa birowoozo kuba yaganye okutegeera tumuveeko omukulu wa Ikibenda yabadde ku TV for the first time I saw Ikibenda reasoning kuba mabegako bayogera federation nga avaayo n'ayomba Bobi Wine yagezaako balabula tweets ze yakolanga ku Bobi Wine nga alagira ddala nga avuma n'okuvuma kuba zonna nzijjukira nsobola n'okuzijjayo zonna naye nzikomyawo nga Ikibenda yazikola yabadde ku TV n'agamba ekintu Kenzo kye yakola okuddira n'agamba mbuno album agikoledde President Museveni n'ateekako UMO Uganda Federation Music Smile because UFMU oba something like kale Federation Association n'ateekayo gundi ekibiina n'ateekayo ekibiina ky'abayimbi kyokka ate ng'ekibiina ekyo abayimbi bonna bali mu ekyo kibiina temuli yadde n'ogo ali ku luyimba wabula n'okwata abakadde naga tayagala ku disrespecting abakadde gamba nti kale abakadde n'ateekayo abantu Yame bakulu talina munyimba tekuli alinako kuba yagambye woyogera bw'otyo kitegeeza Ikibenda participated, Bitusi participated, Juliana participated, Shiba participated, ninga bonna Spice participated, Palazzo participated, naye nga kubona tekuli ali kuki nagandi yanikedde ku makya n'agamba akoze ekintu kyenga ye okusimaani era ina kayogere n'agamba nti sagala wano alowooze tingena mulumba naga nefe na kitumanyi yakoze kiriko ki sente yayagadde okufuna sente ng'omuntu ki wabula n'akozesa ku kosti y'abaki kati n'abagambira y'ensonga lwaki bo togenda balaba wantu wonna lwansonga ebintu ebikolebwa saawa eno tebabitegeera
nagabeera n'okukola eyo interview yabadde tisukwa kukola interview kwa interview yabadde yazivaako naye yalabye nga ekintu kibatwaliramu bonna. Anti olaba lumu kitegeeza ekisookera ddala nga tonawagenda mu maaso kitegeeza mu kibiina ekyo zonna post ziriko zonna za muntu omu bonna be yalonda nti bali ku komiti tewali alina buyinza ku post gye yabawa kuba yakola ekintu nga talina gwe yeebuuzizaako according ku Waiki Benda nga talina gwe yeebuuzizaako n'akola ekintu kye n'ateekako erinnya kitegeeza kiri nga bw'onolaba nti no Big Talent yakisalirawo naye yakola ekibiina kye kino is another branch of Big Talent. Kati ebiseera ebisinga mu bye mutamanya abantu abamu asobola okukera ku makya nga ye musika wa famire yaabwe. Bw'abeera omusika wa famire afuuka taata. Kati bw'afuuka taata n'ava eyo gye yasikidde famire yaabwe n'ajja ku mirimu gye bakolera. Ku mirimu gye bakolera nawaayo amateeka nayo ne bamuwa position leading abantu bakola nabo. Kati bw'abeera nga leadinze wano abantu bakola nabo kati kiri ekyokuba nti eri ewaka gy'azaalibwa mu kyalo gy'atwala bonna ye yasika era buli avaayo ne basinga emyaka bamuyita taata. Akiddira n'akireeta wano mu kampuni gye baamukwasa akulembere bakozi banne abeera omukubiriza nago n'agafuula ng'amaka gaabwe nga nabeera ayagala bamuyite taata era ng'amanyi nti nga bw'anaabeera kubajjukira bw'omala okusika obeera taata ebiseera ebisinga basobola okuleeta proposal yaabwe n'ogaana ne bagamba taata akoze eki agaanye tufune gye tumunnyonnyolamu tumale omukkirizisa then kisobole okuyitawo era nga bw'ogaana era kisoboka bwe baba nga ddala bakkiriza nti gwe musika ng'era bakuwa ekitiibwa era bw'ogaana kikomaawo kuba bamanyi gwe taata naye ate eno ku mulimu kiba kirala. Kati ate eno ku mulimu n'ayagala akireete n'eno kati Musuuza ye founder wa Big Talent era kyagamba mu Big Talent ekikola tekiddibwamu. Kati yaddira ne Federation nayo n'ayagala agitwale nga bw'atwala Big Talent era ye amanyi mu Federation kyagamba tikina era Waiki Benda bamabadde temumanyi kati mu Musuuza abalabanga abantu nti ye bw'agamba nti kino kirina kuba bwe kiti bwe tolina kubaako ky'oyogera n'abakera ku makyalubamu ng'agita n'ateekamu amannya gammwe gonna togenda kugaana era ajja kugaa ekintu kimu oba owulira nga kikuyisiza bubi kitaawo fuluma lwa nsonga nti ye mu kujja mu ekyo ekibiina ye amanyi ekibiina kikye kubeera kitandiseewo okuva ekyatandikawo ye yakola ki yafuga naye bagambe next year bagenda kulonda baani mbwera bino kubeera okulonda kuyinza okumalisa abagere kale mujje mu kulonda mujje gye kyatandikira bagende wakakitandikawo sale abagambe wetannafuga bubi agira abeerako banaakola batya kuba kati kitwale nti sale ye musika ye taata n'abaga nti awo yetannafuga bubi abeereko bagenda kukola batya bagenda mujjako era tebajja mujjako kakati awo ebintu byotalina kulumibwako mutu wabula kyendegeza wano Waiki Benda bw'okuvaayo n'oyogera ku ekyo ekintu bino ebintu Kyagulanyi yabiraba n'abagamba ago malya ga nsimbi ne bamuleetera sereza muli wa musoloze mwagala okulya eggwe n'olaga nti ate Kyagulanyi mu babi tomulabanga olw'ensonga muwulidde nti akasente kajja nooza kubanga akasente kewakola n'emikolo gy'embaga kasita wawasaako omukazi nywera ako yakola ate ekibiina kyati bali tebannaziba wa yali yawasa kwe yakola kati anywere kwe yakola tonkayanya kwe yakola bali tebannaziba wa yali yakola embaga ebiro bye byali tebinatuuka bituuka sente bamaze kuzibawa ez'omugana ezo ez'okusaliza omulimu blessing in disguise kyantera kwe yakola si kwe yakola kwe yakola ze yakolako yazijjawa no yo guy business guy business kiza aina bigundi bya mobile money aina abye ebintu bingi mulimi biki no ene sala agena mu bintu byakoze naye sagala ate omukolo gwa ogwa attributing ku muntu gwayo gamambu yabayite mabega senta banga Kyagulanyi yabeera n'emidala gy'ebikomando n'emidali amala n'ezi mobile money nena kakana atakola mbaga mangu nasoka mala kwongera kati ba Waiki Benda apapi okola embaga
kati ate wuuna ali mu kukabira kumutega kuza alubamu twanti ya papa. No, he's right. Kozi bakozesa ebitone byabwe. Yakamanya nti babakozesa bukozesa. Ndi babe ya. Okumanya tekuliko budde awo yakitegeredde. Tekuliko budde nti wano wotandikira okubuuka. Yes, waliwo anti abantu banjawulo, waliwo ategeera amangu, waliwo ategeera nga wayiseewo ebbanga, waliwo ategeera nga amaze kwekoona. Ategeeza yo kutegeera wakuwa mukadde. Kati kino kyenjogera wano era ajja kufuna obudde yeewo obudde alyoka akitegeera. Ekyo sikimanyi. Ate ajja kufuna obudde alyoka akitegeera. Kuba katulaba Waikibenda. Nze mwewunya nti yamalanga obudde bwe n'ayanukula Kyagulanyi. Awo wennyini we kituufu era kyoyogedde nti nalwawo otegeera. Sigamye mbw alwawo otegeera. Ogambye nti si buli muntu ndina okutegeera. Nambye generally waliwo abantu nti waliwo ategeererawo. Waliwo ategeerera nga ayiseewo ebbanga waliwo amala okwekoona okutegeera. Kati kitegeeza omuteddemu either kuyitawo ebbanga oba kwekoona. Kakati ate era Waikibenda kyoyogedde kituufu. Kuba kati gwe ebiseera ebisinga engeri gy'oludde n'abantu era n'engeri ng'obamiitinga ku face to face person osobola abo omuntu ng'entegeera ye yebo kati tosukka ate gera maaso yes kyenkwagalako oludde n'abasajja abo Yes, Waikibenda oludde nayo. Ekyo ndi musajjawo. Era bingi by'omulabiddeko. Byemulabiddeko? Byemulabye ng'alimu. Kale bingi by'omuyize. Kale bingi by'omuyizeeko. Wetegeera kitegeeza by'omuyizeeko. By'omuyizeeko ebimuliko. Si by'omuyigiddeko. Like ebintu bya mirundi ebiri yes. Si by'omuyigiddeko, by'omuyizeeko. Embozi giveeko dda ku birala. Wetegeera kale nze nina byenkuyizeeko. Naye genda ku kirala. Byenkuyigiddeko byakuba nti no toyina wuwo. Sina wange. Gwina gwotakuba ne gundi obadde omukuba wano. Kati Waikibenda nze nazi bwetulalo mu kamera njogera abantu b'olyamu olu. Nkoya amanyi 3 gokka. 3. Ngani? Nkoya 3. Mpa. Lecho yani. Rechore Kante. Omukazi wabe ni muleke yejje mu gallery. Oyo mukazi waffe. Genda maaso. Tugenda mutukako soka tugende wali. Wa. Bwobadde wa. Waikibenda tumuleke musajjawo. Nkugambye. Nze kati kankubulira nze tomuyitira nnyo. Principal nawe yatugambira n'atugamba ebintu ebitalina makulu. Waikibenda alina makulu. Tayina. Mama. Alina makulu ki? Muyimbi. Ayimbirani. Bantu ki? Nze alina akayimba kasinga. Concert ya Waikibenda ne gundi ne munna Kampala. Concert ya Waikibenda mpozi yali ku Serena. Mwaliyo. Singa. Bagiyita Simba ali bagiyita Singa. Inze Waikibenda n'olimba longa sirumanyi. Tisinga gwe yali omusano gwa. Sirumanyi. Lekayo. Ani alukusibye. Neka nkubuuzemu ekibuuzo. Lwaki mwe mwagala nnyo omuntu omukaka ekintu kyabeera tamanyi? Sikikase nange kugambye lekayo. Sigendi simuyimbi. Wabula nze nganze ku side yange z'oluyimba badde sirumanyi. Ne munna Kampala ate ndumanyi ne faama. Munna Kampala faama anyway. Munna Kampala mumanyi because nendeeta story ya munna omuwala alimu Mbabazi. Atandise okujja ebyama byaba kati wenkwagala. Mbabazi yakola atya? Omumanyi dansi yangumanyiko gwe toyina wuwo. Nina. Tolina. Nyo chapter mbatumiddeko nnyo oba muliruda. Edwin bali South Africa bange. Laba otumira ku muntu abamusajjawo bayirawe nange namukama wange Samoto Parts awo mundeeba talina buzibu. Sawe muso ogendawo ayina yingi ayina kwade ku Mbabazi. Mbabazi wo kuba bano mbatumiddebo graso nga ba Mbabazi wo gena maaso. We obuzibu bwavudde wa gundi okuva mu gallery Rachel. Kikirwa kyavudde mu gallery. Rachel ebbanga lyonna abadde ujja sikalirwa kuba nti ddo kati Abannayuganda kye nabayigako kiri bwe kiti. Abannayuganda waliwo ebintu ebimu ebibeerawo naye nga tebamanyi nti weebiri oba kitegeera. Kati waliwo n'omuntu era yakoze comment n'agamba mbu omukazi omusajja wa Nuupu omukazi DP ye kuliko Museveni.
olw'ensonga nti era bwe namutulidde okusinziira ku komenti ye nategedde nti Jasibambi ye takola ki yali tamanyi. Rachel ye maama wa mutabanyi wa Saha. Kakati Rachel mutabanyi ate muwala wa ali mu first family, muwala wa Sale, kale muwala wa Sale. Kati waddira DP ye n'ateekako Museveni oba Sale tolina kyogenda kyusa kwa ali bataata be oyagala toyagala. Kati ate ne kusaa temulina kye mugenda kyusa kuba oli maama wa mwana we. Kati Abannayuganda bo ebintu ebimu babiraba batya oli bamalozaala omwana ate oli bali bataata be. Kati tolina kwogenda kujja kaani togenda kujja sawa mugambe ndi kati omwana wo muto olw'ensonga nti oli muwala wa bili emeka nali ku radio n'enfulumya story eyo so ne Saha bamunoonyako kawo kati nasooka alya ewa nali ne kalalu oyo so eno tugifulumya waliwo yagitusunirako genda maaso anti kati mwe kye mutamanya ebiseera ebisinga story eyo njijjukira bulungi nnyo anti kati mumanyi omuntu ebiseera ebisinga abantu beetuuma amannya gano naye nagambye amannya ago nago nsonga nkulu. Omanyi lwaki Saha Kingi obeera Ssaabasajja nti ebiseera ebisinga ekikuleetera okubeera Kingi okola ebintu ebisukka ne ku bintu eby'abantu abalala abantu bye balaba ebikola ki bye balaba nti tebisoboka gwe ate obireetera okusoboka. Big up Dr. Kukibaati ye yabagata nze nina ensonga lwaki muwadde big up era agenda ajja kunsanga naye kiki nnyo kati Rachel kati aleme balumya mutwe talina gwalumya mutwe yavudde mu galale kano katiimuko kewange mboli katiimu semboli tiimu sina tiimu ya muyimbi gyendi yes sirina ndi mugamba mazima oli mbali abasajja abakulu ndi mu kamera wano nakyogeddewa sirina ekintu kyokka kye nakugambye kikino oyina statement gye wakoze ne nkugamba gimenye statement ki wagambye mbu tolina woogereza Winnie Wamami ku Rachel nenga golaba osoba gaganya mu biki kati katandike mu byangungu kala Rachel asinga Winnie Wamami kale ulira omubiri andi nkugeze by'abakazi bye bagala nebera beauty kati netunda kati omaidwa ki bede we naleta nange okwogera ekyo bajja kulooza nti ndani mu ba comparing tebalina kye basobola kufaanaganya tebalina nzirikanya nawe but the moment kati ngenda kugamba ekigambo bino the moment wokera kumacha Achimanti Winnie Wamami si mukazi wa Saha wabula dansa wa Saha nze byonna sibifuddeeko yajjanga dansa namala namufula omuyimbi yajjanga dansa bamuleeta kuyimba kulaga video za Winnie Wamami ngamba kugundi waviridde wa mudra kale agenze kula na luyimbi muzinyi kyasagala onkayanye gwe kyekintu omuntu ekimufudde w'amaanyi gwe kifula nti si kike Winnie Wamami muzinyi ngamba okutandika ogerewa Saha yamugera mukwatako nga muyimbi Saha yasoka okulaba Winnie Wamami nga dansa n'agamba kana kati ate nze bye nkugamba nze nali ne Saha nga nakana takamanyi n'agamba kana mudra ya introducing officially Winnie Wamami wagundi wa Saha face to face yes already yali akala na ye amu introducing yo nga muyimbi already nga mazo mukole nyimba era ne basa yayina luyimba ki collab jibayina ne nani okulaga nti si okulaga nti uliriza saga tukaya ne andi okaya na lwansonga kyokaya na tokimanyi twalina wali kugundi kuki twali wane wa Misaki kupapazi wetwali nze mudra nabala bali nakugatamu amanya amalala bambi ne Winnie Wamami twaliwo abantu 8 byonna mbijjukira kakati byejjukira kati kankubuzemu ekibuuzo dayasi muleme kubuzaabuza abantu si kubabuzaabuza Winnie Wamami okutandika yatandika dansa ekyo kikikwakanyiza yatandika dansa ng'azina bintu bya TikTok naye nkugambye okumuintroducing ewa Saha bamuintroducingayo nga muyimbi kati Saha yasokolaba kaakaana ng'alaba kazinye ku TikTok bannange sikikuwakanyiza ne nkugamba bamuintroducinga Saha otandika omukwatako yali muyimbi era n'amugamba ngenda kuwandiikira ennyimba ngenda kukwongerayo kaliya y'okuyimba sikikuwakanyiza nti kyenkunyonyola kyotayagala kukkiriza oyagala genda nakikyo olw'okuba babadde mukazi wa Saha tabangako kale tabangako it's okay bannange tabangako omwana amutambuza amulinyisiza ennyonyi amukoze kyamubeereddewo ng'omuntu amuyambyeko ebambi
tayina kintu kikyabadde amwagaza kiri awo ndi Kings Love ebadde teriimu mukazi muyimbi n'akaleta kaberemu kakole ki kayimbe n'olwokuba mmwe mulina gye muzimbulukuse ekintu okitegeera mwagala mukateeke katali otyo omwana yajja muzinyi ng'alina n'akalenzi ke nga bazinaazina okwo ku TikTok kitegeera naye we mwagala mutama mudidde ebintu ate muvuubiika mudidde ebintu the moment wokeera ku makya n'otandika obyo bye mweyogeza ebitagatta mbuno talina wa mwenkala naye nga Dipstick yava mwene emmotoka yava mu Range Rover n'egenda mu Vitizi kitegeeza Vitizi yayina ekintu nnyini mmotoka eno kyeyalaba nga wuliriza mbadde nkuwuliriza kasitola ba Dipstick ya oil ng'evudde mu Range Rover negenda mu Vitizi kitegeeza Vitizi eyina ekyenjawulo Range Rover kye yataalina naye wonovayo n'ogamba mbuno zino emmotoka tezenkana kituufu ye ne Dipstick zikozeseemu teri kintu kisinga ekyo okuba nga mugabana Dipstick kati dasi ebyo byonna mu biyombe bikaayane bigire era ogenda olwenagala banange akazi akasajja yakanoonyako kibiki mugabana Dipstick ate kigambo kye bayita oyiro kiraba edduka kati waliwo ebintu byobadde tomanyi kati kankunegule gwe okumanya ebintu ebyo nze n'obutabimanya the moment kiri kyenkugambye nga mwenna mugalamira ne mufuna embooko gwa omusomesa abakuba y'omu oba oli mu senior 6 ng'ono ali mu P7 naye ng'omusomesa abakuba y'omu kali kikyogezaako oyagala ng'emboka bakubiseemu kitegeeza abakuba abeera asigadde y'omu oba oli mu senior 6 oba oli mu era oyo ojja kusigala okaana naye ng'okimanyi naawe muli munda omusomesa abakuba y'omu kyoko ewanika ku lubaawo ng'omusomesa kyoko gy'awandiisa ku lubaawo lwa senior 6 gy'ajja n'awandiisa ku lubaawo lwa senior 1 kyoko muba musigadde nga mukozesa y'emu definitely kuba bamuwandiise byebimu kubanga kituufu kati mbadde nyakubuuza yankubuuze oddamu comparing with mami kulecho in terms of Dipsticks yes bwoto ogedde kati nkutadde ekirala kati kankutangaza saa Mansour nze simuyinaako buzibu erinnya lyo lidendi wakati musajja musiraamu era talina endwala religionist gye wakati eddiini yaffe ekulagira nti singa oba olina obusobozi osobola okuwasa abakyala singa osobola okubalabirira abasukka muomu era mulimu abadde agukola amushuwa saa asobola okulabirira ki bulungi nnyo abo abakyala naye mu byonna mmwe ekinuma mu bintu tewali kikuluma mwe temukkirizaako nti saa asobola okukola n'omuntu nga mukyala nga bakola bukozi bonna ani akuwakanyiza akoze n'abawala bameka ne babamusibako alina kolabo mmeka n'abawala naye nga tebabamusibangako yakola ne gundi ne Shakira uli abamusibako yakola ne Winnie Nwagi uli abamusibako yakola ne Shiba uli abamusibako kikyogezaako okwogera kakati kyengezaako okulaga nti mmwe muddira ebintu omusajja nekyo olabadde olimbye sirimbye kuba mumusibako kati ebyogamba abo bona bakazi bogamba baba musibako ddala kuba nti nno bo enjawulo eyabeeramu nti bengeri gye balina management ezaabwe kati nga tebabeera nnyo naye 24/7 ng'emwalabanga ng'omwana waba atambulidde wabaali nnyonnyonyi agenda naye biki ne mukivuga bwe mutyo ne mune dayasaabwe ensi yavaawo omusajja ali mu struggle kituufu era bale dayasi kati kansoke nkubuuzeemu okimanyi kino waliwo abaana be bazaalira mu lutalo Bakenzo ati tandise okuleeta n'emboozi saagala oleta ebintu bitagatta nkubuuzizza okimanyi nze sibimanyi nkubuuzizza lwaki ogweyogera amanya nze kugambe okimanyi teri abaana nga babazaalira mu lutalo sofa nze gwe mmanyiko nze abaddeko close to me ye Kenzo bamuzaalira mu lutalo alina emyaka emeka ate tenewo okuba omulwanyi kitegeeza bamuzaalira mu lutalo anti Kenzo alina emyaka baba ogattamu ali eri myaka nga omwagala bwagazi musuza musajja wawe tobola bamunyiga buli wamu nze musuza kali kankulage ni musuza wa lutalo musuza wa 84 bamuzaalira kati kitegeeza
Musuza ngaba ate emyaka mingi mukati ata. Olutalo lwali lwa 86. Musuza abaweza 40. Gwe mubalidde. Gye bamubalidde abamweme. Kandi okusinza ku byoyogera. Ati bamuzala 84. Bamuzala 84. Musuza wa 84. Kitegeeza olutalo nga lutandika lugira. Musuza be babana b'entalo era ne taata we mulwanyi. Bulijjo tomanyi. Taata wa Musuza be babakube emmundu. Baali bafumba. Ogamba otya? Adi ne basajja mmwe mujja kuleeta ekizibu. Kati musajja gwe mbuulira ogamba otya? Kuba bw'ogamba nti nno mbu balimba. Ogamba Museveni yalimba ani taata we? Chief ali ow'olutalo. Kati kyegamba nti bamuzalira mu lutalo ne taata we mukubi wa mmundu. Mufumbi. Yali mufumbi. Chief. Alikako ogambye mu nnimba. Kakati yabateranga ku kacayi Nasitutegeera. Tewali omusajja mulwanyi. Yalinga etokotanga naye wana atokosa binika. Nera yakola ekyamaanyi okuba enjala obutabaluma. Jjukira omuntu nga olaba nti nno Dr. Besigye yali abajjanjaba nga okitegedde. Omuntu akussa engeri gy'akubamu emmundu. Yali mufumbi. Neka. Kateri gwa biŋŋambye. Kati nze bulijjo manyi Chief lyali linnya. Nedda. Satayito. Yali tayito. Gwali mulimo. Si tayito gwali mulimu. Gwali mulimu. Anti omulimu kwasinzira okuwa tayito y'omulimu gw'okola. Nga olaba nti Besigye yali dokita era ne bamuwa ekya Dr. Besigye. Ne bamuwa tayito ya dokita. Kitegeeza musuuzo oyo singa oba omukutte bulungi n'omukolera ki restaurant mu Makindye wano. Kitakulayo wootera Big Talent restaurant. Already n'erinnyo lya Big Talent son of Chief Ali restaurant.